mwami Mayinja teyabombye ng'abantu babyogera naye yagenze kulaba ku famire ye kyetusuubira nti bamala ogirabako ajja kukomawo. Kati akazannyo k'obadde omuzanyisa akalwasolo kaba kasigaddewa anti nga boolaba nti omuzannyo gubamu characters nyingi gubamu abantu bangi tuba tusigazaawo abalala ate nekirala tushutinga mu maaso kati ojja kwesanga nti kati saa zino taliiwo naye ate abantu bamulaba mu kazannyo nga mwali so tushutinga mu maaso so manyi waanaagenda okuddira tujja kuba tutuuseewo naye walinga tamuba buli muntu alina engeri akolamu pulaani ze kakati gwe bwolaba omuntu ng'akoze pulaani ye ate gwe n'otandika okwogera ebyansimattu nti ate kalina baagifudde muzigo abantu be boogera si biki si bituufu kubanga mwami Mayinja famire eri UK kati owulira nze mpulira nga bagamba yagenze America yagenze tebamanyi na gye yalaze n'ekyokubiri omuntu bw'aba agenze UK nakyo si kintu kyakuzanya kubanga abantu baali basabyeko ku visa bamanyi kye kitegeeza ogenda mu nsi ez'ettaano ezisooka so nze ndowooza ekyo twandibadde tetukiwa nnyo budde kubanga muntu ng'abantu abaki abantu abalala omuntu bw'agamba ngenzera ku famire yange musango ki ekyokubiri talina yatutte ki eky'omuntu omuntu kyagamba nti Mayinja yagenze n'ennyumba yange wensula yatutte ki ekikyo kiki yatutte ekikyo gwosokodde ku musajja yagenze oba agende gwe buzibu ki bw'osanga mu muntu ng'akedde ku makya n'akwata property ye n'agikyusa n'agikolamu kyonna ky'ayagala siina buzibu bwensangawo ku lw'ensonga ebayiye mbu ennyumba agifudde emizigo ebayiye kankoye example olaba mu Makindi omwo abantu edda bazimbanga Makindi oyo nga kyalo naye ko kimanyi nti ennyumba ze bazimbanga nga zakusulamu Makindi zonna zaafuka maloogi n'amabaala kati abo bo lwaki tebagenda ne babagamba nti ate ennyumba zino lwaki mwazifuula ki loogi oba ebbaala okitegeera omuntu waddembe bikozi eri ebeera property ebitali bya kika nti wa kika kyo nti mwabisikira mwenna ti ate avudde ku pulaani so nze sirabawo issue yonna oli bwaba ne bwatunda waddembe ne bwagifuula kyonna kyayagala because teri amanyi pulaani ya munne ayinza okuba mu kufuula emizigo ng'abantu bebagamba alina pulaani endala era bwe yali agizimba talina gwe yagamba jangu tukole ki so nze ndowooza abantu bave ku bantu kane tulekerawo jajinga abantu ekibozi tulekerawo okujajinga abantu buli muntu buli omu waali walabira enjuba naki nowepimeemu eyo obala ebibyo by'oliko olaba oba bitambula nga wobyagala obibyo tebirina bamusajja agamba ekisasiro kikuli ku liiso oli ku kyamuno abalala tebanaana kuzimba naye ali kugundi ennyumba yagifudde emizigo kakati gwogenda fuula ki emizigo je nali nsulamu yali ya bisenge bisatu nga weeri wafunda emirirano nje kugambye eno boda eno kibanda kya firimu eno somero ly'abaana oli awo wakati paka lwe natuula ne mukyala ne mugana naye kaakati tetukyalina ssente zigula ettaka lirinnye olaba otya singa tukyusa ekifo koye ne tukkanya tukwata awantu ntutundawo tukufunako ssente ne mugamba tupangise ennyumba okumala emyaka egi emyaka ibiri tuwapangisa mu buziga abadde landlord ofuuka omupangisa tekirina na buzibu kuba ne gwe napangisaako yalina amayumba nga manene ate nga naye akyapangisa kaakati essaawa eno gy'osulamu gyensulamu kalina yategula okifuna bulungi era mu environment eri beta omuliraano mulungi ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino ebuddo kisozi ku kyalo kibayita Sumbwa ebyapa webiri amakubo malungi ate weziri wakuze osobola n'okukolera e Kampala ku Sunny Town eziriraanyewo naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 weziri essente Mabukasa Wakiso Bombo n'ebitundu ebirala kubira nannyini poloti ezo akubulya essente n'ebisingawo ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo temuli bulooka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala balina donuts bread eby'omulembe basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere
mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa keedi oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Aba Pallaso Tiles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain n'ezo eziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters kossa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Nze lujja bulungi atulaba mbabuuzaako ne mbabaza okuba nti mugoya program zaffe ez'enjawulo. Olunaku olwaleero nkyaddeko ku El Magic oba Al Magic ew'omukulu Sir Lawrence omusajja akoze magic eri bannabitone ab'enjawulo mu kuyimba mu kuzannya skits abaze bagoberera ensonga mumanyi kati kyetwogera kabadde tannazigoberera kati naawe ogenda kuba nga tutegeera Sir Lawrence amaanyi ge ne kyaliko essaawa zino. Tugenda kuba nga tusookera ku kiri latest ky'omuyimbi ate era nga muzannyi wa buskits gwabadde akyateekateeka Ronald Mayinja ate yalekulidde. Ku mulundi guno twalize nga tugamba nti contract yagimenye oba biki yabombyedde ddala omusajja n'agenda e Bulaaya. Lawrence okobuze ku bantu abatulaba mbalamusizaako erinnya lyange nze Sekimpi Lawrence naye likola ssente nze Sir Lawrence nze founder wa Al Magic Uganda Limited ndi musajja filmmaker ndi content creator ndi musomesa ku institute emu bagiyita Proline Film Academy. Era nze nkulira online practicals. Proline ekyaliyo weri ate kati yamaanyi nnyo eriri ddawa eri Katwe ku Byandala complex. Bakyakwata videos akati tuli mu kusomesa baana era last year twatikidde abaana nga namu 2 ku Proline awo. Yes sebo. Mbadde ndudde okuwulira ebitambula mu Proline. Omuntu oba oliyo oyagala kusoma bintu bya firimu bya kamera kuba bifaananyi Proline esomero lyokerimu. Bakoze omusajja eyagirimu kati akyaliyo. Mwami Kiwanuka. Mwami Nsereko Kiwanuka. Esebo. Akyaliyo. Gyali. Kale tumubuuzaako naye yakola ebyafaayo ddala wali nsajja wamaanyi nnyo. Songa akwatagana ne Lawrence twatusuubira waka wakabi. Lawrence obulamu bugamba ki olwaleero? Obulamu tebulina tabu. Buli kimu kitambula. Alhamdulillah. Tusooke n'omusajja wo Mayinja yakuleseewo. Ate nga kati g'obadde oyina mu ngalo nga muli mu kazannyo ka Rwasa. Nina bangi kubanga Uganda erina ebitone bingi. Ate mwami Mayinja teyabombye ng'abantu bwe babyogera naye yagenze kulaba ku famire ye. Kyetusuubira nti bamala ogirabako ajja kukomawo. Kati akazannyo k'obadde omuzanyisa aka Rwasa olwo kaba kasigaddewa? Anti nga bw'olaba nti omuzannyo gubamu characters nnyingi, gubamu abantu bangi. Tuba tusigazaawo abalala ate n'ekirala tushootinga mu maaso. Kati ojja kwesanga nti kati saa zino taliiwo naye ate abantu bamulaba mu kazannyo. Nga mwali. So tushootinga mu maaso. So manyi waanaagenda okuddira tujja kuba tutuuseewo naye walinga gye twakwata biweddewo. We musembedde mubadde mukozesa makaage nga we muzannyira kati mugenda zanyiranga omanyi Abannayuganda balina obuzibu bumu. Ebigambo bibeera bingi ebiseera ebisinga ate tekiba kirungi kujajinga muntu. Buli muntu alina obuzibu bwe bwayitamu oba buli muntu alina engeri gy'akolamu pulaani ze. Kakati gwe bw'olaba omuntu ng'akoze pulaani ye ate gwe n'otandika okwogera ebyansimattu nti ate kalina baagifudde muzigo. Abantu be boogera si biki si bituufu kubanga mwami Mayinja famire eri UK. Kati owulira nze mpulira nga bagamba yagenze America yagenze tebamanyi na gye yalaze. N'ekyokubiri omuntu bw'aba agenze e UK nakyo si kintu kyakuzannya kubanga abantu baali basabyeko ku visa bamanyi kye kitegeeza ogenda mu nsi ez'ettaano ezisooka. So nze ndowooza ekyo twandibadde tetukiwa nnyo budde kubanga muntu ng'abantu abaki abantu abalala omuntu bw'agamba ngenzera ku famire yange musango ki ekyokubiri talina yatutte ki eky'omuntu. Omuntu kyagamba nti Mayinja yagenze n'ennyumba yange wensula. Yatutte ki ekikyo? Kiki kye yatutte ekikyo gw'osookodde ku musajja yagenze oba agende. Mayinja akoledde ensi n'ebintu bingi yayimbye ennyimba nnyingi. Tebalina nnyo kye bamubanja
ndowooza side time to concentrate ku mirimu gyaffe okusinga okubeera ennyo nga twogera ebintu bye tutamanyiiko nnyo mutwe n'amaki n'amagulu. Olaba gwe toli mu mbeera ya kunyolwa, toli mu mbeera ya ate musajja wange we yagendedde yali badde alindako, olaba gwe toli mu eyo state. Lwaki nnyolwa? Sisobola kunyolwa because sirabawo sikirabamu buzibu bwonna. Oli muntu mukulu waba yasenze n'agamba agenze kulaba ku famire ye kibi si kibi, kitegeeza wana amalo girabako gwe basobola okwawukanya ne famire yo kumala omwezi n'otereera. Family is family. Kati omusajja badde talina famire kuba abaana be bali eyo gye basomera. Nazo bwe bamugaye daddy jangu okole ki? Jangu tulabeko. Kati yani maze kugenda mu nyumba ya buli muntu muna Uganda ngo waaye njagala genda nkole ntya. So nze sirabawo nnyo kyamaanyi. Ekyokubiri talents nyingi mu Uganda. Naye Lawrence kati kino kyogere ng'omuna Uganda gwe buzibu ki bw'osanga mu muntu ng'akedde ku makya n'akwata property ye n'agikyusa n'agikolamu kyonna ky'ayagala? Siina buzibu bwensangawo ku lw'ensonga eba yiye. Mbwe ennyumba agifudde emizigo. Eba yiye. Kankoye example. Olaba mu Makindi omwo. Abantu edda bazimbanga Makindi oyo nga kyalo. Naye ko kimanyi nti ennyumba ze bazimbanga nga za kusulamu Makindi zonna zaafuka maloogi n'amabaala. Kati abo bo lwaki tebagenda ne babagamba nti ate ennyumba zino lwaki mwazifuula ki? Loogi oba ebbaala. Okitegeera omuntu waddembe because eri ebeera property. Ebitali bya kika nti wa kikakyo nti mwabisikira mwenna nti ate avudde ku pulaani. So nze sirabawo issue yonna. Oli bwaba ne bwatunda waddembe ne bwagifuula kyonna kyayagala because teri amanyi pulaani ya munne. Ayinza okuba mu kufuula emizigo ng'abantu bagamba ayina pulaani endala. Era bwe yali agizimba talina gwe yagamba jangu tukole ki. So nze ndowooza abantu bave ku bantu. Kane tulekerawo judginga abantu. Bantu balina ekibozi gye kitwala. Tulekerawo okujudginga abantu. Buli muntu buli omu waali walabira enjuba naki. Gwe wepimeemu eyo obala ebibyo by'oliko olaba oba bitambula nga wobyagala. Kitegeera. Obibyo tebinaba omusajja agamba ekisasiro kikuli ku liiso oli ku kyamuno. Abalala tebanaana kuzimba naye ali kugundi ennyumba yagifudde emizigo. Kakati gwogenda fuula ki emizigo? So nze sirabawo issue. Kakati Lawrence mu mbeera eno wadde oli mugumu naye abantu bo nga bayitidde kati okukulekawo ate bonna bagenda Bulaaya. Hajat Station abadde yakakuleka mu Station the House Girl kati mu Lwasa Mayinja akuleseewo. Yeah, because nga bwe nkunyonyodde nti omuntu bw'aba ne plan sincerely speaking kati Hajat yagenda kujjanjabibwa ekinsi yonna yakimanyi. Because twaguluba n'obulwadde n'akaseera awo okumala emyezi ng'eno obulwadde bwakola ki? Ate nga n'akaseera gamu ku malwaliro ge tumanyi agasinga kuba ga bbeeyi kintu ky'ebbeeyi kyonna tumanya nti baba bagiye buli kikola ki obulwadde ne bugaana. So second option yali ki? Kumutwala bweru. Kati abasawo baba tebannaba bamuleriizinga because bwadde aba alina okukola ennyo oba onaakola ki? Ogenda n'abasawo bagamba tukyamuwamuko time twongere kumwetegereza. Kati uyo ne mmumaliriza nenzira ku mwami Mayinja bw'aba agambye agenda laba family ye nga gwe omugambo togenda omuntu omukulu. So omuzannyo gwa Lwasa gulimu abazannyi bangi ate nga bwe ngenda twashootinga mu maaso. So nze ndowooza tetugenda kukosebwa nnyo. Kijja siga nga kitambula. Yes. Episodes nyingi mwali mazishootinga. Manyi kati waliwo ekikulu nti production house weeri. Omuyiiya waali. Bana omuyiiya yono. Kasita omuyiiya abanga waali. Osobola okuyiiya ekintu ekirala ate omuntu n'akikola ki? Because kati olaba Hajat Station yali tazannyangako ku bintu ebyo. Abantu kale yali tebaali tebamulabako ng'ali serious nti abikola ki? Naye yamala n'abikola ki? Ntudda ku mwami Mayinja. So ffe tusobola okufuula omuntu yenna. Tuleme kwesiba ku bantu nti gundi yagenze nti ate kati tetujja kukola. Ensi etambule tosobola kuwakanya nsi. Tebabaddemu contract. Bibamu contract naye era contract omuntu bw'aba akusabye. Ekitegeera. N'agamba kati omuntu bw'alwala ngo gantokola olwokubanga olina contract. Jangu okole. Omuntu bw'akusaba nti njagenda kulaba oba bw'ayogera nawe n'agamba njagenda kulaba ku family. Gwe ng'omugambo togenda? Kiba kituufu. Ekyokubiri osanga n'akakawayiro kali mu contract. Oba contract kawayiro. N'atambulanga. Ekitegeera. So sirabawo nnyo issue. Kakati omulimu gw'olina omunene olwaliro kwe kunoonya location empya w'ogenda ozannyira ennyumba yo kati temukyalina access. Location tuzinoonya ogwo si mulimu nnyo kubanga ebbanga limaze nga nshootinga video. Bwe mbanga mbadde nsobola shootinga video nga 120 mwaka naye nga buli video erina location yaayo. Ofuna ennyumba yanjawulo. Naye ate okufuna obufunye ennyumba emu gye nsobola okukolera mu mwaka tesobola kumbula. So tolina buzibu kuba nti ennyumba ya mwami Mayinja nze siwakanya nature. Nze Katonda ekintu ky'abaleese sikiwakanya.
ngawe kiri wo kitwala kubanga eri ebannecha necha ebeze ekitegeera kati abantu balina obuzibu baagala wakanya necha tosobola wakanya necha ekintu bwe kiba kize nawo noonya solution abantu wali wabadde wakakkamu Lawrence nga tuli akupeera kati nzofuna wali amapaapaali nzofuna wali amapaapaali so kati era beera twali tetunafuna ongera tetuyinaawo ate nekirala Ajakudda wamala funawo ne tumanya nti service zonna weezi ekyennyanja tutumya wali mu nnyanja ne bakituleetera mu buli kimu kisoboka Lawrence y'omu azze nga abayimbi be bonna baawa obudde okuva ddala ku Bobi Wine Mwami Hilda Maani nga bonna bwe batuuka bwe badda ku plan B ne bakulekera endongo yo kati bali ku birala nga batoba n'abantu abo mu music natoba nabo naye nze guno gwe mulimu gwange kuleeta abantu bo ne bagenda ku kiddako kati bw'obeera ng'oli musomesa n'osomesa omwana golooza abaasomesa Mwami Museveni oba abaasomesa Bobi Wine be bamusinga gwe mulimu gwe kola ogugwosomese bo bagende ku kiddako bo bagenda ku kiddako bagende buli omu obeera ne plan ye so omuntu tomwerippa kola n'omuntu gwe mukoze naye empeta akeera enkya n'akulekawo ekitegeera so omulimu gwange gwegwo kusomesa kututumula bitone nze neeyita nnyo break down awaganye nga nzija nkola ki nga nkwatamu gwe mulimu gwange ate ngwagala yes toli mu mbeera yonna gy'olaba abantu nga bayuza gy'oli nga bakozesezza bukozesa no abatankozesezza kubanga gwe mulimu gwange Bobi Wine okyatula ku mmeeza ne munyumyamu kino nakiri now that politician gwe ate okyali eno byokukola ebifaananyi yes because ne bwansanga wantu wonna tasobola kumpitako lwakuba nti kati omuntu waliwo level kwatuuka nga tokyasobola mulaba nga luli nti genda kubanga nze nayingiranga newakaawe nankola ki naye kati muntu w'amaanyi kati protocol muntu w'abantu kati president mulamba ekitegeera tosobola kuva eno n'ogamba mbu n'ogenda omulabe naye ng'ate era bwe ŋŋamba nti njagala mulaba ng'aliwo ensonga era mulaba era ne bwe mukubira akasimu kange era asobola okukakwata ki ekyakwagaza nnyo Bobi Wine ekyo kankibuuliza abantu mu biseera byammwe Bobi Wine musajja mulungi nnyo lwakuba abantu tebamanyi yes abantu tebamanyi naye muntu mulungi nnyo nti ye muntu omala abantu bagenda bagamba Bobi Wine tagaba ssente naye abantu abamu ssente oba bo baziraba batya ssente za bika bingi wao kye bayita social capital ezo nazo ssente nze gwe nsinga okwetaaga kati abalala baagala kashi ki omusajja asobola okukuwa engege enjala ekuluma n'olya n'akugamba engege yiyo lya n'ojja ng'enjala ekuluma oli n'akugamba muganda nsigenda kukuwa ngege naye eddobo lino liraba bateekako ekisi ne basulawo yo wali ne bafuna ki kati ye Bobi Wine ayinza okuba tagaba ngege naye ng'agaba akubuulira engeri y'okufunamu eki sente kati abantu aboolya bagamba atagaba ate bakuwa biki oli mwana muto gwe bawa oli akulaga bulazi magezi ngeri yakufunamu eki sente nze nga nkyakola music nga nkyakola Bobi Wine ye muntu gwakoleranga oluyimba n'ofuna abayimbi abalala kubanga yayinanga abantu abamukkiririzaamu bangi musically kati nga bw'oba okoze naye ekitegeera nanga nkolere kati ekikugambye social capital social capital ekyo kintu kyamaanyi nnyo because tekikoma tekibanga bino mbu oli akuwadde sente tuzirya mu nnaku nezikola ki neziggwawo so kati Bobi Wine yoyo okolagana naye mu mbeera emu kyakuwalanyaako kuba ne mabegako awo ojjukira vidiyo emu gye nakola n'omuyimbi oyo n'asooka akuyisamu layini awo Lawrence nga alemera ku Bobi Wine biki vidiyo zeeri naye kati nze ekyokubiri nze Bobi Wine saamulemerangako bulemezi kubanga nze kati bwotunya gyensula oba gyenkolera n'omukulu Bobi Wine gy'akolera oba gy'asula waliwo distance mpanvu nze studio yange yemu ku studio esinga okubeera ewala studio endala zonna ziri around Makindye naye nze omuntu kugamba nti ajja Nyanama walako kati goloza yayisanga studio meka gyeni Nyanama akole ate nga nze mbeerawo wano kitegeeza waka wange omulungi yakola ki yeyanneeyimiriranga because nze nkola video ezoogera amwe storyteller kyevulaba ne bwe mba nkola skits omuntu atali storyteller tosobola kukola skit nenyuma ate nga Bobi Wine music we w'amakulu ageetaaga okunnyonnyola so kati yali alina okukola nange kubanga nze nali omuntu omutuufu okukola naye ekitegeera kati abo abaali boogera nawulya bagamba musimanya offer
Lawrence awadde musajja offer. Nawulira statement y'omu yagamba Lawrence sima video ze zimufaanana. Which is okay. Kati gwe yagala nkole zifaanana. Sajja oba yakusaba video n'omumma. Abavubuka bwe bati. Kati bwonga ndi nkola video ezinfaanana. Gwe yagala nkole zifaanana ng'ate nze njikoze. Ate nga bw'otunya naye oba oli awo byakolera naye bimufaanana. Ekitegeera. Era naye bw'omutunya byakola nga bifaanana ki? So nze ndowooza okukuba ennyindo mu bizinesi z'abantu tekiba kirungi. Tukole bangene ensi tulekanyiza bwerere. At the end of the day fina lujja vaamu kubanga lujja mu myaka 5 okuva kati n'abagenda obaawo bagenda babatono. Ekitegeera kati lwaki obeera obujjogola muno ne bwe mbanga bye offer si kibi because okugaba si kibi. Okugaba kibi kati lwaki oba onyiiganga azirunga zinegowa offer akiwuliriramu eddembe. Of course kubanga ffenna twagala otuwa. Ekitegeera era osaba Katonda mugamba mpa kakati gwe omuntu n'oba omuwadde offer that is not bad. Oba oli awo nti ffe tulina emitima emirungi egiddiza ki industry kati tusobola kunvunaaniramu ekyo n'okifuula topiki. Lawrence lwaki buli g'okolagana naye mufuuka ba Luganda nnyo ate bekijja ku mukyalo oluusi ne batandika n'omukwagaza Oluganda olwo kiki? Kati nze ng'omuntu ndi waddala. Omanyi omuntu owaddala ye muntu nga kyali kungulu kyali neki ne munda. So nga ate abantu abamu omusanga nga kungulu ali kirala ne munda kiki. Nti omuntu nze mba nkolaganye naye tufuuka ba Luganda. Ne tubeera nga buli omu yeeyabiza mu ki? Munne. Kati otunya waliwo nabeeranga ne Hilda Manyu nga tosobola bwabeera wenkola ki? Wembeera. Mpaka we twatukanga ebigendererwa bikola ki? Tuka mu Stenseni akwata nange nesigala ngo bali. So nze ng'omuntu ndi waddala. Ate era n'abantu bentera okolagana nabo abamu babeera baddala. Sikwenya nina amazima. So nze ngoba mugwa gwange. Abo bonna babeereyo ne boogera of course balina okwogera kubanga kyekiki nagambye nti Uganda tulina obudde bungi obutalina bya kukola. Kati okwogera kutusingira okukola. So kati omuntu bw'abanga ayogedde omuleka n'ayogera. Nabiwulira naye si buli lutalo nti olina oddulwana. Mulimu obutalo. Waliyo by'olina oleka. Biyite. Okay. So olwaleero luno mu mbeera ya video gye zikolebwa mu Uganda. Tutunulye ku baana b'oyambye ku sayidi eyo. Ng'olwaleero tusobola obbalabirako nti bayita mu mikono gya Lawrence. Bangi nga natandise okumenya. Kumpi nze buli mwaka nfulumya abaana. Ate olwedde nkugambye nti nsomesa ku Proline Film Academy. Nze nkulira on location practicals. Golowooza kati waba twafulumiza abaana namu 2. Olowooza abo balagawa? Bagenda kubeera active mu business. Okutegeera. So abaana bangi benkutteko ku mikono kasita omuntu abanga alina. Nze nalondako n'abaana awo ku street nengezako bayigiza emirimu ne banziba. Ne babba ebyuma bya ne banziba ebyuma bingi. So baana bangi benzize nkwatako. Kakati gwe mulimu tugukola nakugaye gwe mulimu gwange. Gwe mulimu gwange gwe nasalawo okukola. Ekintu kino ng'okikola biki by'oyagala okyakivinga mu kubanga obaddewo obudde obwo bwennyini ekiseera kyeyogedde nti Lawrence abaddewo by'okoze weebiri naye bwe biki by'olaba nga bikyali biruubirirwawo okwakivinga mu bizinesi bingi naye waliwo ekintu kati ekikyannumya omutwe timbadde njagala nfulumye abaana bangi sobola okulabika nga sobola okutereeza at industry ba video industry yaffe because kati abantu bagenze nnyo ashtray bavudde nnyo ku mulamwa gwa video. So kati ekintu ekyo kinnumya omutwe mba njagala nnyo tuke time nga oluyimba lukoleddwa nga lulina okukola ki? Okutambula. Unlike video ezimu zendaba ennaku zino nti oluyimba luba lwogera kirala ate nga n'ekifaananyi tegamba audio ayawukana ku video nnyo kubanga director w'ekifaananyi teyafudde nnyo ku luyimba wabula yafudde ku kunyirira kwaki? Kw'ekifaananyi. Naye erabira nti omugaso gwa video kuyamba muntu atawulira amanye ekifaananyi kyogere anyumirwe music. Andi omuntu alajja kugamba nti ogwo omulembe gwaggwako tegusobola kuggwako gwe mwakolerako video ng'omuntu wagamba nti ku poliisi bakunoonya nga poliisi necessarily nti olina kukola ku poliisi bakunoonya olina okukozesa art. Gwoba oyiseewa naye ng'omuntu omulabi gwe kwesa obwongo bwo bonna osobola okukola video n'okozesa katuuni naye nga katuuni oli bwagituuni emanya nti kati eno katuuni etegeeza kino ekitegeera not necessarily nti birina kuba biri. Ekyokubiri ekikyusa omulembe ziba kamera na tekinologi.
ziba kamera na technology mulembe gwe gukyusa omulembe naye ati yasigala ati bagwe tojja kuŋŋamba mbuno ati asigalawo tolina kyoyinza kuŋŋamba so ffe tugenda na omulembe gwa technology ne guteking over ne gutwerabira ati kubanga omusajja ajja n'akuleetera vidiyo ye n'otunuulira ey'omu Nigeria n'ogamba tugenda kukola ngaeyo naye gwe olaba eby'omu Nigeria byayimba byebyo bimakinga nti kati olw'okuba nti mu Uganda bambi emirimu mitono ate abavubuka bangi ate nga omanyi omulimu gwaffe guno nti osobola okuguyiga kati abavubuka baguyingidde naye nga tebaali menti kubeera gwo beggamyewo banoonya mbeera naye nga nze ndowooza twandibadde tukola ekituufu kye tulina okukola ki bakati music kyovula abantu bakola vidiyo kati ze bagamba omulembe gwaggwako nze njagala vidiyo ezanyira ewiiki ezi walayi nga tasobola kuddamu giraba naye bwekimanyi nti vidiyo eteringa story bagikuba ne waba ayise emyaka 6 n'otunuulira n'ogamba mwana ekitegeera yes so si kyekyo okujjawo ng'omuntu bimulemye bulemi oli nakolera photoshoot mu vidiyo n'abanga yakubye ebifaananyi bwali n'ateeka ku audio abantu babeerawo tulaba makeup kati yafuuka makeup kunyeenya obubiina kwafuuka okunyeenya obubiina which is not bad but kanyenye nga kali kuki ku mulamwa ekitegeera beera ku mulamwa gwa audio olutandise okumanaginga abayimbi okyabamanaginga abayimbi nkyabamanaginga kuba station kyamumanaginga akyali mulwadde ate kati ndi nnyo mu movie ndi nnyo mu movie kati ate n'okumanaginga kutwala obudde bungi kati nkyalina oli omuyimbi kabasoke bamujjanja bakole ki oba producinga movies ezo zitwala obudde twanzijukira n'abayimbi abato baali bazze mu Almagic yes awo covid najja n'atuzunzazuza mu abirabaawo ne tutagala abaali bateekutte kunywera ne bakola ki ne balandinga naye ng'ekintu bwe kiri tukyakikuba bulungi nnyo okay so omuyimbi gwe tulinda akomewo Almagic services kizeyina essaawa eno Almagic ekola ebintu bingi nnyo it's a production house ekola ekintu kyonna kyomanyi nti production we produce tetukopa tetuyiya tetujja wabula tufumba ne tufulumya tutondawo yeah very good tutondawo mbaga tuzikola okwanjula tukola movies tukola music videos tukola ebintu bingi nnyo yeah it's a production house okay so visual production house byonna benne bire bikola akwagala Lawrence olembera y'obudda bafuna atya kakati ku mutimbagano tulina ekibanja kiri ku ye website www.almagicuganda.com ekyo kibanja then esimu mobile eri 0753 56 36 namba ya Sir Lawrence oba tiimu ye ku Almagic osobola bafunira ko then bobanga osobola okujja tulina offices ziri Nyanama opposite ne Movit company nonye wali Movit company Nyanama obuze wa Almagic bajja kuba bakutuusaawo yeah ne wotunula around nebo obuliza zana bajja kulagirira because wano we tuli tumazeewo kakabanga kanene abantu babalabye teri binomba ate simanya we nakoledde video yange nazeeyo nga tebaliiwo eyakoze omukolo gwange okwanjula video nazo olabye ku ibanga lyonna zikoze tuli wano Almagic Nyanama ku Movit Lawrence bwaka kibolekera abakwasi b'ebifaananyi mu ggwanga Uganda nga sinnakuza ate eri bana Uganda okutwaliza ya obubaka bwempa aba videographer bannange nti tufeeyo nnyo okugoberera audio oluyimba ne luba lwa dance oba raga omuyimbi oyo aba ne message aba alina kye yagezaako kola ki okutegeeza gwefuna engeri gy'okiportraying okiraga abantu nga mubutuufu oli ku mulamwa guli gwe yakola ki tuleme kukola ebintu ebiri opposite kubanga buli tukola ebintu ebiri opposite biba bitukuba ffeffe nnyini biba bitukuba kuba video ziba tezigenda lwako nze ndabyeko video ngezanya weeks 2 nga tosobola kuddamu giraba kubanga toyinaamu kintu kyojjukira kijjukujjukiza giraba nsuubira naawe ozirabyeko so tufeeyo nnyo okuwuliriza audio omuyimbi abadde ayimba ki soka owulirize omuyimbi abadde ayimba ki toni yakozeseza yayimbya toni yakozeseza toni ki yayimbya anyiize yayimbya musanyufu okitegeera ebyo nabyo mu video omuntu aba yayimbya anyiize era olina omulaga mu video nga yabadde nga munyiikaavu osobola okudrivinga amakulu gali gakola ki
Vanya okudira video zaba Nigeria zabaki ne tujjako audio ne tutuzaako obutuza biki ndoza otubatu ati waffe tubatu ekotogedde ate nga Uganda ine bitone biki bingi kirungi nnyo ekyo. Lawrence nkwebaza obuddebo ate we bali kubeera musajja wa ddala mullo kubanze bukyanga tukwatagana musajja wange obulamu butambula mu mbeera yonna. Era we bali kulemerako muganda wange bijja ekintu kino tukijje wala tujja tuguluba nakyo ekitegeera naye nga we bali kuba musajja mulungi we bali kuba mukakka mumanyi seeno waliwo otukanulange kuvuze mu speed naye kati gwe tova ku pace ne muganda wange tone omanyika kankoya akagero kamu kakalitunsi n'omutuba kalitunsi oyo omulaba empewo bwejja akutama kalitunsi neeyitawo bwemala okuggwayo ayimirira addawo omutuba gwe guguguba gyosanga negugana obyo gyosanga mirandira giriwa so kati obeeranga kalitunsi gwe olaba omuyaga guzze nga ize weguyitawo nguddawo gw'omutubanga ku ttaka osanga emirandira giri mu bbanga ng'ab'enkuba giwa waagula. Lwaki tusukkawo wano olw'akagambo akalungi wee katyo kano kapulayinga eri gwe nnyabo atulaba ssebo omwana wenna afunye omukisa ogulaba vidiyo eno ekigambo ekyo kikulu nnyo okuva ewa Sir Lawrence okuva ku Al Magic Enyanama kumpi ne Movit ne ku website yaabwe nga wagibagambye www.almagic. Tekalekeka waliwo omuzannyo omupya gwe tugenda osabuukula soon baguyita binya sijjadyogera naye nga muzannyo mulungi nnyo this time guli educative nnyo twagenzeeko mu masomero awo netwagala ate tuyambe ku miti emito manyi bintu byonna bicyankalanye kati tugezaako okulaba nti opangako kyosobodde n'omulala wanaakola ki so essaawa yonna mwerinde omuzannyo omupya ogenda okuva mu Al Magic essaawa yonna mugenda kuba mugulaba ku channel zaffe YouTube channel ne ku TV obunabusobodde okugenda kale ye Sir Lawrence nze lujja Katonda abatukuumire tubasaye nga muli balamu mu show yaffe naddako. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.